Basebo ne bannyabo basomesa bannange abayizi ab'emyaka 18 okweyongera waggulu ffenna tugende batugeme. Baganda bange ne bannyinaze mwenna abandaba, tuli mu kiseera ekizibu, tuli mu kiseera kya lutalo olw'okulwanyisa COVID-19. Mbadde njagala nga sinaakutuusa bubaka bwange nsooke munzikirize nziggyeko masiki eno kubanga wendi ndiwonzeka, ate ekyokubiri n'eddoboozi njagala libeere nga likutuukako. Tuli mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde COVID obwagala okumalawo ensi yaffe. Njagala okubakubira omulanga, njagala okubasaba nga mbeegayirira. Obulwadde buno butta ate era bussa abantu baffe bangi. Njagala twenyigire ffenna mu lutalo luno olw'okulwanyisa obulwadde olumba olwo, nga tunaaba mu ngalo, nga tukozesa sanitizers nga batulagira, nga tusaako masiki ng'eyange eno buli wobeera ng'ogenda mu bantu era ng'oli mu bantu, nga tugezaako okukuuma ka distance ako kebayita social distance, obutabeera kumukumu. Basebo ne bannyabo luno olutalo ffenna tulina okulwenyigiramu. Batugwadde abasawo batugambye nti tugende batugeme. Abasomesa, abayizi, mukimanyi bulungi nti tumaze ebbanga nga situsoma mu masomero maggale olw'okuba ntugezaako okulwanyisa obulwadde buno. Si kibonerezo kye tutayagala era ekigendererwa kukulaba nti bannayuganda tekuba n'omu afa, naye gye tunaakoma okulaba nga obulwadde buno tubulwanyisizza, amasomero gagenda kuggulwawo. Amasomero okusobola okuggulwawo kati gavumenti etuleetedde vaccine. Basebo ne bannyabo basomesa bannange abayizi ab'emyaka 18 okweyongera waggulu ffenna tugende batugeme. Gavumenti etukoze bulungi nti bakkiriza ne vaccination program okugiyingiza mu masomero. Tugende tubatugeme mu masomero gaffe. Awakubeerera okumpi ba health center wewali vaccination bogenda. Naye basebo ne bannyabo tunaakoma okukikola amangu, nze ndaba nti abaana baffe bajja kusobola okuddayo mu masomero ate babeere balamu. Ekigendererwa si kutubonyaabonya, ekigendererwa kulaba nti omwana, omuzadde ne bannayuganda mwenna tubeera balamu. Omuntu omulamu y'asoma, omuntu omufu, omuntu omulwadde tasoma. Gavumenti kyevudde egamba nti tusooke tusoosowaze ekyokubeera abalamu, era njagala gavumenti tugiwagire. Njagala pulezidenti waffe kyatugamba tukitwale nga kyensonga nkulu, ffenna tubeere balamu, tusobole okuddayo ku mirimu gyaffe, naffe tusobole okudda mu kibiina okusoma n'okusomesa abantu b'eggwanga.